nonyeza omwami ono ebukwiri era yasoze okwaniriza Focus TV lwansonga bangi tubanoonya oluusi ne mugyewala naye jjukira buli wokolera ekintu mu nzikiza toyina kyosobola kukola ne kigguka. So Focus TV enoonyeza Kizza Godfrey kulaako bintu bye tuteesaako bye twogerako ebyensonga, so tovaawo tukyagendera ddala mu maaso naye. Gwanga mujje, gwanga mujje, eno nsonga yakwekulakulanya n'olwekyo kankwanjulire aba Focus Group yange nga bano bazze okuwonya ennaku ku mukolo gwo anti baakuguka mu kukwata vidiyo n'okuba ebifaananyi eby'enjawulo okutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu gw'omuvubuka jangu obangulwe bakusomesa bino bye bakola nga kuno bagattako okuyigiriza kompyuta okukola daddies ne crisps okufumba emigaati okuwandika ku ngoye sako n'ebirala bingi jangu oyige nga bw'okola ekyankwanzi basange mu Ttuba okumpi ne Town Council ate e Kampala ku Jesco Plaza ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Focus Group yange, learn, work, market, sale. Nga bwe nkugambye be baganda baffe aba Focus Group era nga bakugamba nti etoffaali lye balina okukola kukulaba nga tulwanyisa ebbula ly'emirimu bavubuka bwe tujja mu bantu bwe batu bano ne tubagamba biki bye tuliko oba oli awo balina engeri gye bajja oyamba mmwe abatuuze na muntu yenna ali mu Kyankwanzi Kiboga era nga tutegeeza nti singo yonna okutwaliza wamu omukutu gwa Focus TV gwaffe ddala era ne Focus Group erina kuyamba gwe omuvubuka naddala abeera mu kitundu ky'e Singo kubanga bye tuleeta bituzimba ngaffe. Omukulu Kizza Godfrey nkwaniriza ku Focus TV. Waawo ekiteebwa. Amanya nze Ade Wilberforce Kirime Muyanja ndi omu kwabo abagala okugatta ettoffaali mu kulaakulanya Singo ng'essaza era nga ntagetinze disitulikiti zaffe nnya omuli Kyankwanzi, Kiboga, Mityana ne Kassanda. Ssebo tusanyusa okusinkana ebukwiri gy'owangambya. Kale obwekitiibwa. Ogenda kubuuza ku balabi baffe aba Focus TV obweyanju bongera okumanya gwe ali. Ndi wa mukisa nga ali ebwengo omanyi ngo temala gali abantu era engo bwekulya oba wa mukisa nnyo. Kozi bagamba ova mu lubuto odda mu lubuto. Odda mu lubuto. Eroza nga teriddeku. Nze kati ne bwe ndya osanga nze enfulumayo omanyifu abalongo. Omanyifu abalongo. Ate tuli bazibu. Omulongo bwanyiiga talwana ayokya. Oba tuma twekuuma obutanyiiga obwo ngafa abalongo kuba fu tunyiiga twokya bwokya sibatisa abalabi naye mbadde ngezaako bagambe babuuzeeko amanya n'eddoboozi nze Kizza Godfrey muvubuka eŋŋwaŋŋuli ate erya ntama atayogera ku mazima ayimirawo ku magulu gabiri nayogera ekintu nga bwe kiri otali kwekkiriranya otali kugamba nti oba ono gwempagira oba gwesiwagira bwe kizenze bwenki tera abantu mu maaso oba ku suwaani ne bakiraba. Kizza Godfrey nzaala wano Bukwiri. Okuzaala wano Bukwiri. Byonna by'ogenda otwanjira by'okoze byonna biri wano Bukwiri. Kubanga waliwo ekiboozibuuzi ekigamba nti omuntu tasobola kukola bintu by'amaanyi ku kyalo kw'ozaalwa. Era biboozibozi nga bw'obiyise kakati bw'oba tofunye musingi kuva wako ogenda gufuna wa ogenda gufuna mu bwawaŋŋanguse kati singa kale gw'ova wano bagamba ogenze Germany bw'otuuka e Germany ogenda tandikirawo olina okufuna omusingi okuva waka naye emikisa giva waka mpozi nayabadde okugamba banyongerako erinnya eddala erya Meya 226 yes kubanga kakati abantu be baliko waggwe sinze ne Kizza Godfrey sinze nalyewo nisanga bamita Kizza Godfrey n'atwala mu church bandaga juze ekipala kibambatirizaako nti no bambatiza nenga Kizza Godfrey gemanya nange bampage nasanga nange katige neeyita nenti nasanze abantu nga banyongeddeko erya Meya 226 kuluno mukataligira wakiri erikola ki erizaala oba eribiika mawulira bulungi
birabiri mukaga abantu bagambye nti Kizza Godfrey kintu twakola ki gwagisobola ate era n'omukulu abantu yabagamba anze munaye omwana oyo mumpe ekisanja kimuze nyinyuke kubanga ekyamazima yakola ekintu yakola ki yajja kisobola era omulamwangu olaba newankubadde abamu balinamu eggume nti ate oyo omwana biki atajja atya ebyo gye kokola tezibulamu naye nga tujja abantu mujja kutula Godfrey musajja munabyabufuzi abinyumirwa nnyo ekyo bolaba nti ewe mugambye okuwuzaako akonyeyoko naye nga ogenda kwegamba tuwamu omuntu ayagala okumanya Kizza Godfrey yani briefly omanyi twogerera nnyo mu perspective y'okukola kuba muvubuka kola tutunuulira bukozi bwa muntu so ogenda tuwamu briefly gwe biki byozooyitamu mulimu ki gyozookolako omuntu afune ekifaananyi ekituufu ekya Kizza Godfrey yani abamu bayinza okulaba kati ne balowooza nti ebintu bino oba byoliko oba byokoze obijje mu bbanga niyanza nnyo ssebo omukulu ande Kizza Godfrey meya 2026 nasomera Bukwiri Primary School natandika okusoma mu 1997 bwe nakola ebibuuzo nali wakutaano first time esondaga ati katono omwana asobola nintandikira P3 era yenze omu ku baana abatandika okwogera oluzungu nga ni mu kyakuna gubaliramu ebiseera nga nze njogera oluzungu mu kibiina ekyo olwono waaliyo madamu wange bamuyitanga yali muwala w'omugenzi Ssenyonga erinnya linvudde mutwe Ssenyonga omwami naye kati baami mugenzi yalinga waawo naye madamu oyo naye yansomesanga ebyafaayo oba SST n'ebirala emirimu ng'ebyo kati wana Godfrey katono nnyo ng'otuwa ku byebuddewe twandyagadde nnyo tuyisizemu chapuchapu okusoma wano then kati P7 nenjituula mu 23 bwenavaawo nintandika senior nakitandikira awo yaffe ebita Butemba College yali omusomesa wange badde master wange kusooka ku musingi oli ku katundu ndi ku kitundu sivangako kubanga era ne center wakati zaaliwo nti no banansumusa tingende ku kitundu eki kiraba amasomero ag'amaanyi nene negaffe gaali g'amaanyi kuba kakati tulaba abasajja kati ba MP basomera wano Bukuyu olwo yali 28 29 nintula senior y'omukaaga ku Sebyasiko nitwagituulira Bukomero center olwawo nakola bulungi nnyo nafuna obubonero bwali 15 nyenvaawo nentula omwaka mulamba nga sisoma kakati mu mwaka guno omulamba twagala tulabe Kizza Godfrey atandika okuyimba kati Kizza Godfrey yani awo bwenatuula omwaka mulamba nga soma nga maze ebibuzo byange bikomyewo kuba sente zaaliwo olwono nga ntandise okugamba nti ngenda soma ki naye nga sinabagenda kusoma nasooka neŋŋamba singa omukisa gujja nsoma ki byaliwo bingi awo nekinasooka okusumusaamu gaali mateeka naye nga sinabagendayo ku university nasoma omwaka mulamba nagutuula 2010 paka 11 nga siri ku ssomero tandika okweyiya nadda wano kati awo mukweyiyawo kyekinyusi kyekinyusi kya program nakwata bukwasi neŋŋamba muzeeyi oba sente ziriwo kati kiki ekiriwo wano waka kweyate mwana wange nkolere ki tukwate enkono konze nedda ewaka wano waliwo eggaali tate eggaali eno gimpe nina kingenda kikozesa kibuga muno nga bwokira ntandika ngaokima amazzi olwono waaliwo omugenzi wano omukyala kyogera ku bukwiri wa 2010 awo 2010 kakati ebiseera ebyo era nga amazzi gaali gabula nnyo ekitundu kino kitawanyizibwa nnyo n'amazzi naffe twagafunamu era amazzi ago singa kati oba katugeze nagalemeramu nesitagenda kusoma nga nataganyizibwa kankwita kuntataganya kuba nali manyidde mazzi nate nengamba kange nensome singa kati nze omu kuba vubuka abagagga ennyo kuba gankolera sente mazzi buli kiruma kyalinga kya nusu 2 waliwo abakima amazzi by then oba tewali baaliwo abalala naye nga bumanyi omuntu agala omulimu gwe bebegomba nze n'ebidomola byanfikangako kubanga wampanga ekidomola nga kikyafu nga nze nkomyawo nkyozezza munda n'ebweru nokuleetera amazzi amayonjo amazzi agabanga nusu 2 buli ekidomola agaddaamu wali ku Bukwiri Primary School nga ga 10 ekidomola ate wonna nga sinyowa mirimu nze nakimanga amazzi nga ngaleeta wano okuloogiza mwami Gustina kati zikyaliwo awo ze bayita Shimon Guest House eyo ago gosente nga sizijjaayo bazimpanga oluvannyuma lwa mwezi nenkima amazzi wa mukyala bambi yafa nkamu ekimulo ekimu ne bamutanga Kabajungu awo zino saazijjangayo nakimanga amazzi ku woteeri eyajjajja wange bamutanga Nabakyo maama wa Agustini wali
kati nga bana balala benshi mirano babiri kidomola kimu bibiri bisatu ezo nzijjayo zinyambeko egaali yalisa omupiira bano tuwazijjangayo nga owakimira ku bwereere oba nga mwebala ayinanga ekitabo kyange mwempandiika kati mukulu gusinde nonkibi domola tiyakosanga bidomola 5 byokka namwange domola nga 3 olunaku lero muwadde bidomola 3 lero 15 lero bimeka kati zinga ngamba tayimuzi nusu 2 ngomanya gwo mwezi na bwezi ate nazo nga sizijjayo kati naina omutima omulungi ogwagala okusavinga ate era nga nkekkereza nakeranga kula kikomando kyange chapati 2 n'ebijanjaalo n'emisana chapati 2 n'ebijanjaalo akawungezi nga nsanga mama afumbe nga nje emmere simba wakati omulabi waffe owa Focus TV omuvubuka olwo kyenjize mu story eyo omuntu wa 2010 nga omaze senior 6 nokwata akagaali okima amazzi nga sawa zino omwana amala na senior 4 ba P7 era banga wakitanga ate kati sawa zino gebi naye tasobola kwata akagaali ate nga sinaga kusunda kati olwo butabu tekabute negayikamu nogana nokola ki notunda so omuvubuka alaba muvubuka kola nalyagadde obeeko byoyiga sawa zino onyoma emirimu okuba amaze senior 6 senior 6 terina yadde kyegenda kugattako mu bulamu bwaffe obwokukola oba tolina kyoyize kyakukola wabula oyize amagezi gano ag'okusomera ogokagolina so tugende mu maaso tandika awo okima amazzi nga nonkozesa emabega katono ne siniya fera nani gwali omulimu gwange kubanga nze waka mama yampanga kintu eki oba ne muzeeyi wange school fees sigadeze nga nefaako St. Peters gamba gye namalira siniya eyokuna nali siri mu kisulo ne mu nyumba mpangise nga nakawunga nkuba akakube wano kuba wakatwalimanga kasooli nze nengenda nako nze ngebisigadde byonna nze kasompa fees sigadde binanja byoyekolera kubanga nalina akalimu kange kubanga nenyingiza wakati yaliwo yorukale nti eri awo kubanga mu wiki mwabeerangamu obutale 3 manya mu mwezi obutale 3 kati nga mama twali bidomola 2 ebyomubisi ne baafu za kabalagala katugeze 2 nfuna bulungi bannanga abalala webali ate kugamba funa familia yaffe y'abantu bagezi nnyo twajja twegoba mu kusoma bwetu twegoba kati ng'osanga onayagala zino onali mu sinyafu onali mu sino onali mu 2 ate funa twetaaga ki akasente era nebaza mwami Sebitebe oyo ne ripooti zaffe ezimu kutema kule jawo zikyaliwo bazikwatanga oluusi nga akasente kagaanye naye mukulu Sebitebe yatuyambanga nakola ki nakati gyezino bwogendayo era mukulu Sebitebe mwebaza musajja gwa mutima nakati bwendi musinje gwe kubanga yakola kyasobola ngera atumanyi family eyo sinungi mama amulaba tata amulaba family ya Godfrey kubeera nga erimu eyembeera kyekimu ku ebyo ebimuwaliriza okutandika okukola kwegyo emyaka oba kakati nze nga maliriza nga sinakumaliza kino ekyamazzi kusini y'omukaaga eyo kansoke mmale nti nno bwe namala okima amazzi nempeza akasente ddako okukola ki nokenzire ku ekyo bwe nakima amazzi akasente nakawerako nze buli kikebe kya biziga ekyali ewaka nali nkikozesa otya nateekangamu koyini nafuba okola nga siteekamu nusu 10 saving nze wenayeebakanga wonna tetwalina kitaana mufaliso gwaliwo omulungi tata yagugulanga naye nga wansi wonna nzijuzaawo bituli oteekayo obukebe buli akajula nga nsima etuli nga nziteekawo enfuufu tewaliwo seminti yaffe nti nyumba ya seminti ekikebe ekyebizigo kino ebinenenenebyo nga nsoosekamu nga ekijjula ngamba kati awo mulaka mulimu emitwalo 7 mu ekyo ekikebe koyina ozimanyi zeepanga bulungi nnyo nga wunziikawo omufaliso gonna ogumalayo eri layini onanga nebase ku ssente koyini nengamba kati koyini zino tezikyagasa tezizaala lwaki siziteeka mu kito kirazizaale nengamba kakati lwaki sigulayo akati nengulayo akate koyini zange akalume seerebi nakagula emitwalo emeka yali mitwalo 15 ate omuvubuka wano muganda wange bamwita John yakangula katana abirwawo nekagula emitwalo gyali 15 ku 2 mwana watu nekakola ki nekadduka mangu okugejja kali ebikutawa ko mudu weguli mwatu nenyongerayo akokubiri oli mu mazzi ni mu mazzi ne bufuuko kati ne mama ndoza ne musikiriza mama nagula naye akatebeserebe nati ne bagali akamulundisiza bulundisa alimba bakamulundisa baita yakagula neziwerezi kati neziweranga teziwubala
ezigejja ate ne mukama mulungi webajja okuba babbamu ya maama eyange bagireka leka kati eyange esigalewo eyange nesigalawo tebinenga kati batuuse okuzibba zonna nenzitunda emu nenjiguza mwami Gerard nagisala yampa emitwalo 350 nda nenjiguza obaani mukulu nkyoncho obanga akyaliwo ebiseera naye kati bami mugenzi nagimayo emitwalo 57 olwo nempeza mmeka erya 35 57 zesente mmeka ezo ndinga kumpi ndi mukakadde kale kaŋŋambe kati akakadde ako neŋŋamba nkoze ntya neyiza ntya ŋŋende ku university naye nga ndeke nga nsobola okuba akasimu neŋŋamba nti siina kino ngera situlumiza baki bazadde nenkuba akabaawo ntandikawo okusobola engoye enkadde naye n'engoye enkadde ezo zaalingawo nga bwe nkima amazzi nga aliwo mbeererawo omuwala ebiseera ebyo kati nendaba nga kituufu ng'omuwala ontankolera bulungi era nziba atadde ne mu mboozi obulenzi kumukwanakwana bamukwatirirawa tawa bulungi time business yange so no neŋŋamba mpoze ntya kabeerewo nkomerewo capital nze ngenda okuva ku campus nsange nga akaduka kange weekali mukama yali mulungi ne muzeeyi ebiseera ebyo akabaawo nagenda okugamba nti nkateekewo mutikunda nengenda okusala gwali mu mwanyi nengumusaba n'agunnyima manyi nga ffe abaana tuli bagezigezi nempita mu maama omuti gwali munene baketa kabalira naye nga kasobola okuvamu embaawo ennungi kati taata namugera manyi taata pulamba yasoma ebyamazzi naye musome neyekikulu atali kugamba nti yamukugu mubyo naye yasoma kikulu nakugamba mukanisi wa boreholes taps biki ebyo ebityo balina omusoma emasaka eyo kati nengamba naye maama bwe nasala omuti guno taata nakomawo nompolereza naye kitaawo namugambako ensonga ezo naye nabanga sikata naye ate n'omuti gukuuma emwanyize gwandikuwadde okuvaako taata wo mumanyi akyakutabuka nakera alinye bwati nempita muvubuka munange twasoma namuta Kasani nemugamba leeta masimu kumaca mama yaya basala masimu banange omwana ono alina empaka n'omuti agusaze kumbe muzeeyi naye yali siwakulwayo yamala yeezi ngaze omuti okwo gwe ebikolo bibiri bimenyese nengamba luno olutalo emwanyizo zimenye biri ate nga zibaze nengamba kati omugezi akoze ate maama ono yanyina okumpolereza mama nagamba omwana omuti yagusaze nange nagenza okuzuka nga agusaze naye muvuddemu embaawo nungi nasala just ettabi limu lyavaamu paapi zino paapi 43 nettabi eryagwe nevaamu buliti 15 buliti fuuti 10 muzeeyi mukudda nemugamba muzeeyi nsonyiwa muti nagusaze nenjagala kukola ekyamazima nti sinjagalako embaawo paapi 30 ne buliti 8 okusereka ebisigadde bibyo negamba webale nnyo mutabani webale nnyo nansombera nako ku bbega lyo okuleetewako embaawo yali asuubira muzeeyi okudda ng'ayomba biki byonna kiboga yatayinza kunkuba naye era bwakuvuma olabulira isiba bubi mutima isiba bubi ne maama nampolereza mpaka nakasente nga wempangisa ekifo biki biki nga nfisiza obusente bwange tonengera nensuubula engoye nenkadde saati zange 10 nezi nentamu ne jiini awo kakadde nekagwawo n'omukozi kumpi nagenda nanga nemitwalo nga 2 kubanga sente ne mashini siya gipangisa nayo sente ngenda okolera ekifo sente obubaati bwa sente emisumaali akameeza kogenda ntewako engoye twavaawo nekipikinga ekintu engoye bagula ebiseera twakufuna tawuni kanso nzenze kati tosokoletamu edduuka lyengoye botiki nga tunda mivumba awo okukyankwanzira odi awo mwattu nalina omukisa nga bagigula nalina mukwano gwange tweyita kojja naye nga tuli baluganda ffenna famire yaffe mama affe ava mu kika kimu ate era batata babe bamu bamuyita Vincent kati nanyini duka lirera Vincent Electronics ddene nnyo nangamba naye kojja tabulamu muno engoye empya ngaengoye empya ndaba za bbeeyi ogire engoye empya otabule mu mukadde ng'emitwalo gyange 21 okuyita mudazini y'empale nga nze bwe ngenda nensuubula ebigoye byange nkoma n'omugugu bwe guti engoye empya nedda bwe naleeta essaati dazine neewaayo n'obugoye bulalalawo ennaku ezi zaali ziweddewo nasuubula edazini y'essaati emitwalo 24 buli saati kitegeeza ngiguza emitwalo emeka 2 naziramulanga ena bampa 3 kitungo 3 kanane 3 kasamba wasiga nga ne bampa 3 sikiriza ennaku ezi wango okimanyi bajja zigula ziweddewo nenga bakitegeeza ate empya zikola
kati nente saati n'empale ate nga sireeta dazini bbiri ate nga sikula nenfuna capital kakati nenzija nembeera kangambe nalifaala banga sinamanyira bya bizinesi bulungi nga bwe mpandiika ebintu byange byengenza okusuula katugeze empale dazini 2 saati dazini 2 n'emivumba katugeze saati 12 nti bimalawo sente meka 5,000 nga nageze n'enkaaga nga 10 ndiza ate olwokuba bye nawandiise natuula neŋŋamba lwaki zino sente ate mba nzikomyawo lwaki bwe mbanga ŋŋambe dazini 2 ez'empale kangule 2 kitundu neŋŋamba kitegeeza nfiirwa bwe mbanga nzina sente okususina kuda naki nasente wakinsigazamu transport netandika nga okikola ngaekyo nakyebulira nzeka kyanzikira nzekka ng'omuntu agamba fe abalongo tetuti kyekimu era abala tulaba tuzanyisanga abalongo omulongo alabanga butomanyi manyi bimulina omukulu akugambye abalongo bulina ekitone tulina amaanyi ago so n'olwensonga eyo bizinesi nenjirekawo ate tata nangamba akasente kalabiseewo naye nga tata sente zivuddewa nti nfunye omuntu agula ploti yange wali eri njagala nange nsigazeko akasente funeko kapikipiki nange nvugevuge kungolo no omuntu yansikiriza ogenda Makerere okusoma n'amateeka yali musomesa wange yansomesanga eddiini oba divinity ku senior 6 nga musajja oli yasoma amateeka nenga naye bambi sente zabula ate nakyusa nadda mu buki mu busomesa nangamba amateeka malungi nnyo obeera musomesa obeera nansikiriza nengine Makerere University tata nangamba naye banakuwa ekifo obubonero obwo nga bweveera obwo obubonero bwange tebwali buli awo bungi nnyo nemwatu ne bampa ekifo Makerere University nenkola amateeka nengraduatinga abo gatako n'ogwa internship gy'emyaka kale ng'ena naye nga nakola diploma in law wali kugamba okola ebintu bibiri okola theory ne practical kumbe abaa mwaka mulamba nenkola amateeka ne bantikkira nenvaayo nkuvaayo bizinesi oyo yaliwo ebiseera ebyo ngeramu ngambe akawala akaali nga tekakola bulungi nali nsomanga dde kati nga weekend nga kubira essimu ne kampereza ba 15 ba 2 nange bwe ntolako sente bwendyako oluusi ampereza emitwalo 2 nentolako 5 nange nensigaza zinyambe yambe university wali ogula obutabo bude buno obeera computer obeera mu research computer sigimanyi maaso agamanyira nendwala n'amaaso ebiseera ebyo nemukana nanyamba ne gawona dali emirimu mingi nnyo n'abannaffe abalala kati nga oluusi sente ezo oluusi zinemerera bambi naye nga Mukama yansobozesa nenkola ki nemmalako ate nga ne mukulu wange Senkubuge Robert musajja musomesa ku St Andrews awo Kiboga naye ebiseera yali afunye kalimu akasente k'obusomesa naawe okamanyi nampeezao kasente nakola ki ninsobola okumaliriza so otuzimbidde okuva Kiza Godfrey watandika okweyiya n'obulimu obutonotono bw'ozookola atulaba ku Focus TV kugamba tuli bukwiri gye bayita Butemba Town Council era omukulu y'omu kwabo agambye infact y'omu kubatandikawo edduuka ly'engoye nze wano nze pioneer wakitandika mu wano nze King Kong waawo mbyengoye era ne bwotundira kati fashion mutondaba makakoto kalaba bino bina biva wali y'omuntu abatandika ekintu kino era akugambye nti obulamu bwonna obulidde ensonga gyazaakola omuvubuka nagamba nti programu eno tubaako bye tuyiga naffe bye tuteeka mu kukola so wana Kiza Godfrey biki by'ozaako after campus awo mu kukola bweva campus nkomawo ekyamazima emirimu gy'amateeka ogimanyi either olina ogenda mu law firm yonna yaba amateeka bakuwa emirimu oba kuba kakati nze nagamba oba ngine mu kooti bampa omulimu kuba ebiseera byonna nsobola okubeera kooti clerk n'ebirala emirimu mingi gibeera mu kooti kuba obuyigiriza embuyina naye nakomawo nengamba no lwaki sigenda nembusitinga bizinesi yange kati ebiseera ebyo nali ntandikiriza bino ebyabawala kubanga ebyabawala saabiriko nnyo e Kampala bwe nali nsiibula nga tata nsiibula nga ngenda e Kampala yangambe ekigambo eki ogenze e Kampala kusoma naye abawala baayo bonna balina siriimu n'ogenda n'ekyo emanyi abazadde bano baali bagezigezi akuterawo naye era akiŋŋambira bwereere nze ebintu by'okwegadanga naye sibimanyi nakati sibimanyi kyobola n'omukazi omu singa mbadde mbimanyi nandibadde n'abangi
oba ino mukazi kitegeeza obimanyi ababimanyi be bana balina abakazi oba alina namukiiti kakati sibitegeera. So tutandika okukola okomye wano ekutemba kiki wazaako okuba togeze mu mateeka gakola practically naye tolina okubaako ng'omuntu gwe byokola. Kati bwe navaayo of course kinali nfa kiri kimu nsanga ekifo nga weekiri kuba ebiseera town council etandise ng'ebuuminga town council butemba town council ate kyamazima yatunda nnyo kubanga tulina institute y'ebyobufuzi eyo nali tafaalidde nnyo ku Kyankwanzi district ate ne Butemba town council abakulu baba bagenda bayitira wano era kyobola wakati wano saawa zino watundanga keke yokya era wano ku street wano nga tolina miliyoni 3 ana tofunako poloti yafuta 5 ku 10 ku budde n'obwenjogerera wano kubanga kibuga nze nkwadde emyaka 10 gye bujja maaso ate singa mbadde meeya wano nabadde nkuweetaano naye kankuwe 10 kuba simanyi bano bagetamuza bintu byabwe babikolagadde byenga manyi obudde bwe bali mu budde bwa kawungeezi bintu bye babikolera mu ngeri ya bebito webityo naye singa nzadde meeya wano mbadde nkuwa emyaka 5 nga tusinga kiboga kati wenakomawo nadda mu bizinesi yange kuba nasangawo capital amala mutwalo nga 15 ntandikirawo mbadde nkugira nga ngamba kini kati ebiseera ebyo nali nfunye omuntu munnange kuba tata yantiisa ngamba nti abaana b'e Kampala balina siriimu abaana abanyirira baali bayitirivu nno ng'omusooli omwoke nenze saabaliiko nali ku kitabo era luumu yange ate n'ekirala ekikyasinze nze okunsisa nze mikono gyange gisinga bawala nakati abakyala bakulu osanga nsaaga nabo ate buli kifo nkituukamu nze n'abanyi benjagala ti bongamba wano manyi gye bali era baginywanga we ningendo nembeera nabo naye namagamba enjaga si nnungi banyiwa omwenge mbeera nabo abamalwa mbeera nabo ekitegeera I interact with different people ate nange nekyennawo nemba waako so nateera mu bizinesi yange kati nali nfunye omukyala ebiseera ebyo kangambe mukwano gwange nali mmaliriza ebibuuzo nga bala ennaku 3 male pepa nazaala kuba yajjanga okunnambulako eyo Kampala boyfriend wange kuba twasinkana ku ssomero kiseera okuseviya mukyala wange muno nyankumye bulungi nanyombi Christine mukyala wange baby face nkwagala nnyo n'omulabako naawe ogamba omusajja ono bana eba yayitawa naye ate mwewonye chance yali yangenze ka so ofuna omukyala oyo ate tujje mu kati mu bulamu obwensi okusoma biwedde tutandise edduuka lyaffe eryo kabaawo kafutu kakomezaawo olwo kati sasooka kubeera naye nnyo kuba bwe yabeerawo nebawulira nti abazadde bange nti obaira bayeekanga nti nzadde bali tebakikkiriza nebajja ne babeerakuko naye naafunaye naye akalimu era amazeera senior 4 n'abantu nga bomanyi okweyya nga asomesaako ayina wasomesa nga tesomero lya anko we nalimuwaayo abanga afune emitwalo nga 2 oba awa tekako endowooza yakubako ne ku njawulo oba simanyi ng'obusendesende bwe nabaayinamu nga tansaba mmere engozi omwana oluusi sanga aziguze naye nga bwe ngattako mirimu ekintu nekinyanguyira nemugamba n'ebintu ebyo biveemu bwali ng'okyali eka ng'otuddemu waka wakolanga mulimu ki nali ntandisaba akaduuka ne anko byanyigiza mbi okusoma nenvaayo ate nga nawe omuhabbatiko gw'olina gunzita nenyagala nkusemberere koze yagwo ng'olina nguweza kati jangu onsemberere ddala nemugamba kati omanyi tulina kapito wakola dduuka wano kowabeerewo engoye nga nze mbeera wano kankutandikira mmeeza y'emigaati kuba nali mukyala yali ampangisa akiyosiki kati nze nenteeka maaso ago ekimeeza ky'emigaati netutandika ne kapito w'emigaati no twalina emitwalo 15 gya kapito migaati mandaazi tubiteekawo saawa zino waliwo alaba alina akakadde era noonya kyakkakola oyo mungamba ali mutulo yebase mwene emitwalo 15 nga mmaliriza ngenda bawa ekyokukola njamuwa eddagala bw'aba tasobola azimpe njamuterangamu amagoba zimpe muteremu amagoba kakati mwattu ng'abeera maaso mukyala wange yali mukozi nnyo nakati mukozi era kati bw'omusanga tosanga ina avulubanyira asiba emifalisa akola ki alina omutima ogwo gukola emigaati egikolera omwezi gumu nasevinga miliyoni omwezi ogwo nasevinga akakadde twagugula omugaati guliko kati bw'ojjako akaveera kaba 2 mu dduuka omugaati gulireko nusu 4 ojjako akaveera ka 2 kusigaza 2 wali alina bizinesi naye buli kyatunda asevingako
mutwalo naye nga tasobola tuuka wendi olwo n'ebiseera ebyo nga siyinza nakumukkiriza kugula mazzi yadde ga 2 nemugamba toba sigenda wakijja kyenda kyalyako n'akaana kafe ntyamukisa munyi alina ebbeere liyonsa omwana amata nakkuta omwana teyajulanga teyatukolera bubi nnyo yakula bulungi tudda mu kukola kuba emukubiraawo netukola nasevinga miliyoni omwezi gutya nemugamba kati omanyi ki tulinawo sente nga tulinawo akakadde wano nga saagala nno sente z'emigaati ezo zigate mu bizinensi eno yengoyi oza ezo beera nazo nenumba muzeeyi nemugamba muzeeyi omanyi ki taata njagala wakuzimba koyo sente ozijeewo kunziwayi njala kuzimba koye ogenda leero emiti ono ogijjawo emiti nga gyabula kati emisambya konza emisambya nemugamba gwenze ndaga bulazi tinjagala kuzimba nti obayagala kuzimba noonyaawo kudda waliwe wati awonawona walungi nnyo tinange bwozimba nange mba bulungi nenzija nensitula ennyumba nga ya mizigo 7 maama nangamba kakadde kamu maama nangamba naye mwana gwe osobola kati nga sinaba kusitula nyumba eyo nakubisako amatafaali ngali mu 10 ngezi tanulu yali waawe waka era obusenda nabujanga nabucopulanga mu ngoye bwento bugoba kubanga bali bakola oluguudo no waliwo ekifunvu kiwanvuwanvu ko nga netaata kagali tekayitawo ninga banze kankitemi nenkitema alina oteekateeka kati otemi ono gana kulonda ebifunvu bigenda kujjawo nemugamba owaaye kakana bijja kuvaawo muzeeyi bijja kuvaawo nenkuba amatafaali ne gabeerawo nemugamba kati nzimba nensitula lumu ya mizigo 7 maama nangamba olimba mwana wana nesana rumu nesokana rumu zibiri 3 nemukwanguire kakati kiki ati nekiro papie bado osula mu nyumba ya muganda were wali konze mama yogede bulungi ya muganda wange kitu kyetera okubuuza abazadde bano abakikola mu mutima kwagaliza okuba ye kyabayise mu lusibigana ya abakikola okusinzira ku kiwalo kimubongo kibumuwa nokusasira kale kubamu bayanda bange n'omuyemizigo emusanga nga tebuli kisenge kya futi 10 sigenda kugisobola naye nkulagana simu omusingi ne baguzima ne guggwa ne mmeramu ovacado nassa netumulya season 2 ng'ovacado mwali mufuna bulungi kigendererwakyo n'ebitooke ne babisi maama n'ateekamu n'ebitooke bannange nti nno ekisooka g'emaanyi mbadde mu bibiina bingi ebyokwegatta ate tulina okubeera nekyebaita connections amatabi oyo gwotadde nze tubola ne mu simu yange bwobeera nga tuwangasa savingamu nambaye buli simu eri omwo either customer wange angulako oba nabe mwebuuzaako ebyenjawulo lwaki obeera n'essimu omuntu nagenda kukola nti hallo mbadde nze nonkubuuzaako bubuuza that's rubbish akumalira budde mamala obudde nga mbuuza ombuuza biki saagala kwonona budde kyova olaba nti nze newange waka I don't want to waste time. If it is time for sleeping, let us sleep. Tuwebake wakati lockdown. Tuwebaka sawa 2. Kitegeeza mtu wabaka sawa 2 kutoka saa 11 otutuwa tukuweddemu. Bwozuukuka tula muda dakika 3 ku buliri bwo. Obwongo buli bumanyire embeera gyagenda okukola saa 12. Tani kukokolako saawa emu mbeera ku mulimo. N'oba otika musenyu, n'oba okya kasooli, n'oba ennyonyi enkeeze. Era obusiringanyi kati nze wano bammanyi nti mobile money ekeera ya God. Diamond investment. Omanya kala sente kusaawa emu wa God. Era kyova olaba ono omwana akolawo ono naye muntu wange mulamu wange mulamu wange bwetuba ku mirimu byamulamu tebibeerawo saawa ezo zikukola era tebiriwo era kati lyamulamu terikola mugamba Oliver nti do this and this and this you need this tubadde ne target baba tagiwezeza olunaku mubuuza why lwaki target yaweze ku bantu abazze okujjayo sente njala target weight per day per month nya target weight tulina okusettinga target bavubuka bananga abali eyo nti n'oba osima musanyi mu kirombe nti olunaku gwena target ya kusima triple mekeza zigenda kamotoka oba gwoliwo okusima busimi oba lwokubayo bitiro 2 nodda mu kikomando nonyumya emboozi twewala ebintu ebitumalira sente ate nga bisobola okwewalika okwana abawala twala sente
kunywa omwenge twala ssente okugenda nti no kati nga katugeze nenkusanga nga oguze katishat akomulembe akakoti nga kana akagodi okambale nawe okagala okamba tomanyiza zisente zenzijje teweerijja ku kirasi gyotasobola kati wali omuvubuka ayinza okulaba no ku live nagamba akakoti nga kamulembe kangenda nkagule kana akakoti wange kamutwalo 7 n'ekitundu sekasalako muganda wange tokeerijjamu sino kuno si kuduula tonabufuna ate nange osanga nkambadde mugenda kazza mu dduuka oba ngenda katwalirira ddala ate obadde nkambadde nga sigenda kazi n'okunoonya ssente nziwa omukyala wange mugambe akakoti kali nakambadde sente zako ziizo naye atulaba muvubuka ku Focus TV yange nti ebintu ng'ebyo tubyewale abawala wano tubaagala tukole ssente buli kimu kijja kutusanga oba buwalawala buno obuliewo oba okakwanya ne kagana kavueko tokaddira bw'oba osazeewo okumufuna beera n'omuntu bwomu ate bw'olaba nga takutwala mu maaso mute genda kukikola ki genda ku kirala lwaki obeera ku oyo n'ekirala ekisembayo nti n'ebinyonyi bigwa ku muti oguleko ebiki ebibala nvubuka leero olina okulaba nti obeera n'ebibala abantu bakwerabya kati nze ondaba wano nti nze teri kintu kituuka mu district at least nga ne Focus teyandinoonyeza ku kintu kituuka mu district erinnya lyange likonwako at least n'ekirala position yowa self weetadde mu mbeera ki buli akavaayo ogambe nti gwakasoma oba tokisobola vaayo ogambe nti nza kisobola leka kusirika onooyigireyo mu maaso